Kawungeeza kalungi tubagala nnyo mwenna abali ku mukuto ogwa Daily Stop. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga obuzibiza nga tukyali balamu atwenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kitundu kyaffe kisooka tugenda kuyingira mu nsi ey'omwoyo oba kye tuyita spiritual warfare. We twogera ku spiritual warfare abalokole abamu tebakitegeera kiki kye kitegeeza oba tebamanyi makulu gaakyo. Kale munzikirize ngenda kuba nga nkozesa ennimi bbiri ab'Oluzungu n'ab'Oluganda. Nja bisomanga mu Luzungu byempandiise wano ate nja kumala mbikunnyonnyole mu lulimi ki mu lulimi Oluganda. Kale njagala owulirize bulungi. Many people or many Christians do not fully know what it is or what to do about it. Bakristaayo bangi ate bamanyi kiki kitegeeza bwe twogera ku kigambo spiritual warfare oba olutalo olw'omwoyo. Naye one way to explain spiritual warfare is by comparing it to a physical war. Historical battles were often about controlling territory for political or economic powers. Engeri gy'oyinza otegeeramu olutalo olw'omwoyo kwe kubanga olugeraageranya n'entalo ez'omubiri oba eza bulijjo zino ze tulaba ez'amawanga n'amawanga oba entalo ez'abyafaayo ezo ze twawulirangako ez'okuba nga ono ayagala kontrolinga byanfuna, ono ayagala kuba nga awamba ensi weeti nga wobiraba nkasaaza n'example eriwo Israel, Russia, Ukraine, Palestine, Iran. So ebyo engeri gye balwanamu manya nti n'olutalo olw'omwoyo werubeera werutyo. Spiritual warfare is the battle for control over people's souls. Kakati enjawulo eriwo wakati w'olutalo olw'omubiri n'olutalo olw'omwoyo. Olw'omubiri luba n'ebiruubirirwa bya njawulo. Ekisooka bayinza okuba balwanira ttaka, bayinza okuba balwanira byanfuna, abayinza okuba nga buli omu ayagakolaga buyinza bw'alina kisinzira kiki ekitandise olutalo olwo. Naye tudda mu lutalo olw'omwoyo lwo lulina ekiruubirirwa kimu kwe kubanga okukontrolinga emmeeme eyo oba lwo lulwanibwa waliwo alulwana. Omulamwa gwa Sitaani kwe kubanga akontrolinga emmeeme z'abantu. Okitegeera? That's the spiritual warfare. Ate na Katonda alulwana kubanga akontrolinga emmeeme z'abantu. So it's all about people's souls. Olutalo olw'omwoyo lukwatagana na mmeeme zaki z'abantu. However, you believe in that. Kale njagala tube nga ate tweyongerayo atutegere olutalo luno olw'omwoyo ate tulutegeera tutya ate era tuluwangula tutya. Kate, however, God has an enemy who is known as Satan or the devil because he is an enemy to God and God's people. He is sometimes referred to as simply the enemy. Katonda alina omulabe, ekyo tukimanyi osoma okubikulirwa. Bakugamba ne wabaawo olutalo mu ggulu Sitaani we yayagala okuba nga yeegulumiza okusukkuluma ya Mutonda, so n'asuulibwa. Okuva ku olwo Sitaani afuuka mulabe wa Katonda. Okitegedde? Kakati omulabe wa Katonda tumanyi nti ye Sitaani, era Sitaani oyo ye mulabe w'abaana ba Katonda oba abantu ba Katonda. Yasooka kubeera mulabe wa Katonda, kati nakka ne Katonda ebintu bye yatonda n'ayagalira abikontrolinge era n'afuuka mulabe waffe. Era omuntu oyo tumumanyi yaani ya Sitaani. Satan is committed to preventing people from knowing God and trusting him with their lives. Omulimu gwa Sitaani ayagala kubanga akuziyiza oba ayagala kubanga nziyiza okubanga manya Katonda n'okumwesiga. So byonna Sitaani byaleeta mu bulamu bwo ebiconfusinga, embeera gy'oyitamu, okwekubagiza, ennaku gy'oyitamu, byonna bikola oleme kubanga ate otegera Katonda n'okumwesiga. Bw'obanga oyita mu mbeera embi kiba kizibu okwesiga Katonda n'omukiririzaamu. Era tulabye abantu bangi embeera z'akazigizikasa zibatuukako abakomekereza nga bya Katonda babikoze ki babireseewo ate ne batandika ebintu ebirala. The enemies trick
may differ depending on whatever someone is ready as a Christian or not, but his main purpose is always to keep people from experiencing the love of God. Katonda kwagala. Kati ekiruubirwa kya Sitaani ekikulu ddala kwe kubanga gwe okwagala kwa Katonda tekubeera mu ggwe. Kwa buli wabakugoba mu nnyumba sikiba nti okwagala kwa Katonda kuyinza beera mu ggwe. Buli kimu. Wadde Pawulo ayogera mu Balumi 8 kiki ekiritwawula n'okwagala kwa Katonda. Kulumwa njala waliwo alumwa enjala lunaku lumu. Ebya Katonda n'agamba nzisaba kumanya kaneeyi. Kuyita bwereere waliwo abatunze emibiri gyabwe bafune ebyokwambala. Ng'ali mu competition alina munna ayambadde bulungi n'agamba naye kakati nange nkoze ntyo zifuna kanfuneyo kigaayi kanfuneyo kimaama. Okitegedde? Kati ebyo byonna Pawulo byayogera kiki? Kuyiganyizibwa. Oyo omuntu bamuwamuka nga bukanzi tugenda kugoba mu kika n'agamba kale ebyo bulokole mbivudde. Nga kiki ekisobola okwawula n'okwagala kwa Kristo? Kukugoba mu kika kyo si kinene nnyo. Baleke, they will come back to you. Bible egamba balidda gy'oyo tolidda gye bali. Zino baako stories mama wange naloka yankubira essimu. Nangamba nkweganyibwa kwayagala kuntwala mu ssabo n'eŋŋaana ate ng'ebyali binsumbwa Sitaani ali mu ssabo atantwale wa Sitaani. But after a period she came back to me. How soft. Okitegera? So ye Sitaani kyayagala obeeraawo nga obulamu bwa Katonda, okwagala kwa Katonda tekuli mu ggwe. Obeera mu kwemulugunya, obeera mu kwekubagiza, obeera mu maziga, obeera nga to ebyobwa Katonda to. Kitegera? Ebyo Sitaani gwe muli mu ggwe. Era waakola ekyo akakana emmeeme eyo nga yagikola ki? Yagicontrollinga. Naye kankuwa ekyawandiikibwa. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Angena kusomera NIV. 2 Corinthians chapter 4 verse 5 gamba what? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Nti Katonda w'omulembe guno oba ow'ensi eno azibye okutegeera kw'abo abatannaba kukkiriza baleme kubanga bamulisibwa n'okutegeera enjiri eyeekwese mu kitiibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo. However, so kakati njagala tulabe ebintu ebimu by'olina okuba nga ate oyitamu oba nga ogenze mu lutalo lw'omwoyo. Point number 1 wali mbadde ndikuteekateeka kwanjula. N'olwaliro njagala tutunuulire how you involve in a spiritual warfare. Weenyigira otya mu lutalo olw'omwoyo? Kuba tulina abantu nkunyonyola olutalo olw'omwoyo kyeki. It's all about controlling people's souls. It's all about a devil denying you to understand and knowing God. It's all about devil hindering you from experiencing God's love. That's briefly. Kakati olutalo olw'omwoyo olubanga lukwatagana na kukontrolinga mmeeme eyo, kukulemesa kutegeera na kumanya Katonda, kukulemesa kubanga ofuna okwagala kwa Katonda mu bujjuvu mu ggwe. God is love. Olutalo olw'omwoyo olwenyigiramu otya? Jjukira luno si lutalo lwa byanfuna wadde Sitaani ayita mu byenfuna byonna abikuba. Si lutalo lwa politics wadde bapolitician nabo abakozesa. Si lutalo luno lw'olowooza olw'omubiri n'omusaayi. Lutalo lwa mwoyo ng'ate lunoonya mmeeme eyo. Lwagala kulemesa kutegeera Katonda. Lwagala kubanga ate lukola ki? Luziyiza okwagala kwa Katonda okubanga kuyiika mu ggwe n'okukutambuliramu. Olutalo olwo olwenyigiramu otya? How are you involved in the spiritual warfare? That's our wali mbadde ndikwanjula. That's our first part. Ni part that tugenda kubanga tuzireeta. Kakati njawulize. Spiritual warfare sounds like a battle between God and his enemy. So what does it have to do with humanity? That's a question. Oyinza okwebuuza nti olutalo olw'omwoyo luwulikikanga oluli wakati wa Katonda ate neki n'omulabe we gwe twalabye mu kutandika ti ye Setaani. Lukwataganira wa n'omuntu? That's a question. How is it connected
to humanity, oba lweyunga lutya ate nani ne Katonda. Ninja bawulize, if you have chosen to begin a personal relationship with God, then you know that you have asked him to be in control over your life, but part of you wants to take back control and continues to put up an internal fight. Woba okkiriza okulokoka n'osalawo okutandika obulamu bw'enkolagana empya ne Katonda, njagala okitegere nti Katonda omusabye abeere nga yafuga. Nti bw'olokokawo oti kitegeeza you are no longer you. Katonda yaba afuga. Ky'okola, ky'okusalawo, ky'okuzzaako, ky'olina okukola, ky'otateekeddwa kukola, byonna y'alina okuba nga yakola ki? Byonna y'alina okuba nga ate yafuga. Owulira? Naye kyenjagala otegeere nti ekitundutundu ku bulamu bwo kyo kyagala kuddayo mabega mu mbeera gy'okoze ki? Gy'obaddemu. Kyongera okuba nga kitambulira mu bikula biri ebikadde, era kigenda teekawo olutalo olw'omunda. Oba obadde oli mwenzi, obadde oli mulimba, obadde oli mubbi, otegera nti wajja kubeerawo era okuwakanyizibwa kuli, naye nga kujja kubeera kati nga kuli munda muggwe, ng'ekyo kyawulira eddoboozi ligamba nywako, naye ate ng'olokoze tolina kunywa. Kati wajja kubaawo okulwanagana munda, olutalo olutandikira ki? Spiritual warfare etandikira muri munda, mu okuwakanyizibwa kw'ekyo ky'osazeewo akaseera ako. Jjukira oba osazeewo okutambula ne Kristo afuuke omulokozi era mukama w'obulamu bwo, otandise enkolagana empya ey'obwa Katonda, webaa kuva mu nkolagana ey'omwenge ey'okuba ng'otamiira. Kaakati jjukira, buli w'osalawo wooti ogenda oba otandise olutalo okuwakanyizibwa mu ggwe munda. Ng'olowoozaako omuze ekyogwo gwali olina Katonda alokoka naye paka nakati wakyaliwo okulwana gudda ne gukomekereza nga gukuwangudde. Waba masturbation, waba bwezi, waba bulimba, waba bukumpanya, obulyazaamaanya, waba nga any habit, ogenda olaba nga wabaawo okulwana. Kakati bw'oba nga Katonda tomuwadde full control, guno omuze gugenda kuwangula wadde egimu givaawo with time. Kati kyenkugambye nti olutalo olw'omwoyo, it's internal war, lutandikira mu ggwe munda, luli wano mu mind. Endowooza eri enkadde eba etandise okuba nga ewakanya endowooza empya gy'oba ofunye. Awo olutalo lwe lutandikira, lwe tuyita spiritual warfare. Omuntu omukadde aba akyayagala yeeyongereyo, naye ate ono omupya agamba no, biri bikomye. You might even feel like there is a battle going on inside your mind some of the time. Do you have nti oluusi muggwe era owulira nga waliwo okulwanagana. Ddayoko mu bbaala onyweko katono, toddayo. Genda okyalire boyfriend oyo, tomukyalira. Gendako omusawo, togendayo. Kati muggwe munda wadde bano abakwetoolodde baba tebabiraba by'olowooza oba by'oyitamu, naye gwe muggwe munda gw'otegeera kiki ekigenda muki ekigenda maaso. Wabaawo okuwakanyizibwa okuba kukola ki? Okuba kugenda ki mu maaso muggwe. Do you have days when you struggle to believe that the Bible says about God or about you? That's completely natural, but lies, especially subtitle ones, are one of the enemy's favorite tricks. Nti ebiseera ebimu waliwo baddekaawo n'otandika okuba nga otandika n'okubuusabuusa, otandika okubuusabuusa Katonda muggwe munda. Simanyi bakyagikutuuseeko n'otukisa n'obusa naye naye Katonda gy'ali, bino byebawandiika mu Bayibuli mu ebiri bino binye. So olutalo olubeera munda omuntu omukadde oli ng'awakanya kino ekipya ky'ofunye about God. Era oli omuntu omukadde embeera esobola okunyiga oli omuntu omukadde nakuba n'agamba nno tosobola,
jukira singa obadde okyaligezaako kyalumu kubira ka boyfriend kajje kiro kimu kakusasulira ndi baleme kugoba. So embeera esobola okunyiga n'otuuka ekiseera nga obuusabuusa ne Katonda, olutalo olubeera mu ggwe. Wadde wano tubate bantu bangi wano nga tubalaba batambula boogera Yesu bamukirizamu naye nga mu bo munda mulimu okuwakanya. Gamba naye Yesu gwe mbuulira abantu ye wange nga takola, wange nga taliyo, Mukama nga tanzigyamu eno embeera, naye nga biri muki mu mutima gw'omunda olutalo mwe lubeera. So ate eyo yengeri ekyasingidde ddala okubanga Sitaani gyakozesa okubanga olutalo lubeera ki munda muli. N'otuuka ekiseera nga ate tosobola kubanga okola ki, tosobola kubanga ate owangula. Naye Mukama akuyambe nanga nyambe atusobole okubanga ate tukola ki, atusobole okubanga ate tutegeera olutalo olw'omwoyo olutambula lutya n'engeri gye tugenda okubanga ate tululwanamu. So ekitundu ekyokubiri we naaba nkomyewo tugenda kulaba know your enemies. Tegeera omulabewo. Otegeera otya omulabewo okuyita mu nsi ey'omwoyo. Gwami tuli mu spiritual warfare, bino bitwogerako bya mwoyo. How do you know your enemy? Otegeera otya omulabewo. Ekitundu ekisoose nkulaze weenyigira otya mu lutalo lw'omwoyo. Kati buli w'omala okwenyigira mu lutalo lw'omwoyo otegeera omulabewo. Osegedde. So ekitundu ekyokubiri tunaakomawo tugenda kulaga otegeera otya omulabewo. Naye manya olutalo olw'omwoyo briefly okuzzaamu olutalo oluli wakati w'okulwana naye nga ekirwanya kwe kubanga kukontrolinga meme z'abantu. Bakabaka oba Katonda lwakabaka bwe kizikiza. Ekyokubiri kukulemesa kutegeera Katonda, kumumanya n'okumutegeera. Ekyokusatu olutalo luno olw'omwoyo lwaki luliwo kukulemesa ku experience nga God's love, okwagala kwa Katonda muggo oleme kubanga okola ki, oleme kubanga ate okutegeera otuuka ekiseera obuusebuuse nti akaseera kasobola otuuka nga ne Katonda ali mu ggwe atokyamukiririzaamu omubuusabuusa olw'embeera ebeekoze ki, ebeegenze mu maaso nga omuntu omukadde agezaako okuba nga awakanya ate omuntu omupya ono agoba ofunye. Era bangi bakomekereza nga bawangudde. Olutalo okulwenyigiramu olina olwenyigiramu mu nsi ya mwoyo. Spiritual warfare is not carnal but it is spiritual. Kitundu ekyokubiri atujja kukomawo tulabe who is your enemy oba how do you know your enemies in the spiritual warfare. Mugajamiro baddewo okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso ate nalongo waabaddewo okubanga ate akutuusaako ekifaananyi kyo ne Travis. Tugenda kwetoloolamu katono atugenda kubanga ate tukomawo n'ebintu ebirala bingi. Kwalinsa Hotel lwa bukuzibiddeko ejjinja agenda webake enkyakera ku makya breakfast saa 12 11 ebeeyidde ate ebyokunywa ebyokusula pate nagayo oba olina mukolo gwonna tozunga mu mahoteri ajogenda kujja birwadde biku nakulisa bintu byotategeera ita Kwalinsa Hotel ebintu byonna bijja kubanga ate bitambula bulungi. Katwetoolemu katono tukomewo.